Amanyako Sechi, President wa Masaka City. Kenya mambo vipi? Tanzania mambo vipi? Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Gwompya subscribinga kona kukade omale onyige all. Ubere ngofuna bakabona batu batadde ku the Mix Media. Ningidde nga nkuletedde ebyobugagga bya Raila Odinga ono budde buno. Mugenzi yafudde biliyoniya ne waffe mu Africa ne mu Kenya awo nga bamu abasajja balina mu kasimbi oba ennusu beziyitaba. Ono abadde CEO wa LV Marine Development awo mu Kisumu era ajjiddemu ddala akasimbi era akakoledde ddala 120 biliyoni sente ez'e Kenya ze yamalawo nga zino nyumba ziri ku mazzi nga mulimu za apartment, club, restaurant, hotel nga n'amaato kwegali gaseeyeeya. Omwami ono atereddemu ddala akasimbi. CEO wa East African Spra Limited ngeno kampuni ekola gas cylinder, gas ezo zebateekamu gas afumba ow'omumalwaliro nga kampuni eno yiye ekola bino wammanga nga kuliko gasi Starbex zebakozesa, Has zebakozesa, Shell, Toto nga bazigulawe. Alina kampuni ekola bigasi bino oba bi empty gas cylinder era nga ne bannansi yabawa gasi ow'obwereere okukozesa. Ono CEO wa Pan African Petroleum Company nga kampuni eno ekola oba eri mu byamafuta okuli diesel, parafini ate nga inako n'amasundiro kwegali okuli zihasi B Energy Petroleum. Odinga abadde CEO wa B Energy Limited nga batunda mafuta awe Kenya ne wane waffe Uganda la petrol station mweziri muno. Has ebadde yiye boya nga ayinako parafini, diesel ne petroli era amashera agazimbidde ddala e Kenya awo ne wane waffe Uganda mwegali. Odinga abadde CEO wa Land Donation mu Kirembe mu 2025 nga yawaayo yiika 5 gavumenti ezimbireko abawojjere amayumba ag'okusulamu nga gano ga kalina era afudde azimbidde ddala amayumba agawera etali emu oba 2 yiika 5 ng'oziwa mu kibuga zimbirako abawojjere ennyumba abatasobola kupangisa. Omusajja abadde mugabi era akasimbi abadde akayina ate nga ne gaasa amubawa n'ekyokulya akibawa. Omukulu Raila Odinga abadde mu bya real estate okugula ennyumba n'okuzitunda, okugula amataka ogatunda agajjiddemu ddala akasente ate nga amayumba alina agawerera ddala nga talina ttaka lya mulundi gumu mu bya real estate abadde alinamu ng'ayina mu kibuga n'eyo mu byalo. Odinga abadde ne woteeri baaba eno bwaguuga nga yamalidaadi nnyo ng'etudde kuyiika n'amayiika ag'ettaka nga swimming pool kweri nga design yayo baaba yagijja bweru nga woteeri eno gali kwoleka nga buli kimu kwekiri ng'etudde kuyiika ezisukka mu 10. Odinga abadde ne helikopita ezisoba mu 4 nga zino zize agenda ku mafaamu ge ku mirimu gy'emitongole ate nga n'oba oyagala gipangisa abadde akupangisa n'omuwayo kasente. Helikopita abadde n'ezisukka mu 4 kuba ndowooza y'omu akwata ng'ekyokubiri okubeera ne helikopita kubanga asinga ye Uhuru Kenyatta alina helikopita ezisukka mu 7. Raila Odinga abadde mulimi ate era nga mulunzi ng'alina faamu y'ente nga etudde kuyiika nayiika ng'esangibwawo Bando nga kuliko embuzi, ente, enkoko n'eŋŋamiya era nga weeziri ng'alimirako emmere okuli omuceere, kasooli ono ng'okusinga akolera ddala mu nkoko ze era nga y'omu asinga okufulumya amagi n'enkoko ez'ennyama e Kenya awo. Raila Odinga abadde n'amasomero okuli aga primary, secondary ne zi vocations ng'ayigiriza abaana eby'omukono okulima n'okulunda ate nga n'ebyamafuta nabyo babisomera ddala. Odinga abadde n'amaka agasangibwawo e Kisumu, abadde n'amakaawo mu Kirembe, ebbando ene wali faamu ye nga naye ayinayo amaka ng'amaka gano gaamalawo biliyoni na biliyoni za ssente nga lubiri lulamba
nga gali awo Kenya ate ng'ennyumba tayineemu ayina eziwera. Abadde n'emmotoka okuli ezo eziri essappe okuli zihama zi Peugeot zi Land Cruiser zi Benz zi Limousine n'emmotoka endala nnyingi nnyo ng'emmotoka abadde tayineemu. Akasimbi kaabadde nako. Raila Odinga abadde n'ettaka mu kibuga Kenya okuli mu Bando Kirembe yiika na yiika kwe yawa abawejjere bazimbireko ennyumba. Wano ebirombo byonna ebibaddeko byonna bibadde bibye era ng'ayina awe wali faamu awe Bando nawo ettaka abadde aliyinawo newane waffe Uganda Rwanda wabadde alinawo ne Kenya abadde alinawo ye Raila Odinga omugenzi. Omukulu Odinga abadde alina ploti awo mu Kisumu Bando Nairobi Uganda olaba okuli zihasi okuli zibi Energy Petroleum wane Kenya ngawo tobala Uganda Rwanda Tanzania yonna ng'alinawo. Raila Odinga abadde n'emmotoka ezo ezikola akasimbi olaba ezitambuza amafuta ogajja ezo ku mafakitole ge olaba ezitambuza gaasi sirinda awe Kenya newane waffe Uganda olabira ddala nti emmotoka za bizinesi abadde azitegeera ng'ate n'ezo emmotoka ezitambuza matiriyo ow'okuzimba olaba ezo zikola mu birombe bye okuli ekirombe ekyo ekya kopa olabira ddala by'emmotoka abadde abitegeera. Abadde n'ezirentooza awo mu Kenya ate nga n'eza apartment nazo mu Kenya azirinamu nga bamu weramu ddala akasimbi ate nga n'abawejjere nabo balina we basula. Ono obwa deputy president yakolera ddala akasimbi akawerera ddala kuba yaliko minisita wa minerals biyita ebyobugagga eby'omu ttaka mu 2001 awo nga mu 2007 akasimbi akanogera ddala era yakakolera ddala. Mu byobufuzi atereddemu ddala ssente era ajjiddemu ddala akasimbi kuba abadde n'ekibiina kirambe ekyobufuzi era nga akasimbi akafunira ddala kuba paliyamenti yeeyo eyisa akasente nga olabe ne waffe iPod n'ababaka ne babawa akasimbi. Ono abadde n'ebirombe nga biri ku ttaka lye okuli ebya kopa ebya zaabu nga biri ku ttaka lirye ye mukulu Raila Odinga nga bizinesi ezisinga obungi abadde azirimu. Ebyenkulaakulana musajja w'amaanyi nnyo n'ebyo eby'enguudo. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga Raila Odinga y'omu omukulembeze ali awo mu Kenya abadde akwata ekyokusatu ky'okubeeramu n'akasimbi ate nga n'ebyobufuzi abitegeerera ddala ate nga mukwano gwa buli omu. Uganda abadde mukwano gwa nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era baasikana emirundi mingi nnyo mu byenkulaakulana. Musajja abadde amanyi eby'amakolero ate abadde omuwagizi wa Seno era nga n'ebyemizannyo abitereddemu ddala akasimbi kuba alina n'ekisaawe ekiramba awo kye baali baagala okumubbulamu awo e Kenya ye mukulu Raila Omaro Odinga. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga omwami ono afudde biliyoniya. Nyongera okubajjukiza Masaka General we yabalina langi yenna okuli wa Plascon Global Semiti okuli Fundi Simba Tololo 1 Tololo 2 Tololo 4 ne Semiti omulala mungi nnyo. Ebyamazzi okuli pipe tanka PPPR PVC tanka waya zonna babirina. Emitayimbwa mu buli kika buli kalonda akwatagana n'okuzimba bamulina kuba 78 799 1202 bakuweereze nga bakola ne free delivery. Masaka General build your dreams. Bene Wangala Ssaabasajja Kabaka Wangale Mambo vipi Kenya.